Oluvannyuma lw'okulemesebwa ku lwokubiri lwa wiiki eno okuzimba bbugwe ku kisaawe ky'essaza Mawokota mu Buwama Town Council bwe baziikula ebisigalira by'abafu 6, olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Empigi batuuse ku nzikiriziganya n'ab'olukiiko oluzimba ekisaawe kino. Era twayogerezeganyizza n'abakuumaddembe bonna bekikwatako ne tukkaanya tunaatambula tutya singa tuddamu ne tusanga embeera eyo. Babadde batugamba nti myaka gyedde nnyo waliwungawo wano limbo awo era ebyefaanaanyiriza ebisigalira ne birabibwako, naye ensonga twagihandolinze nga tuyita mu mitendera. Twaweebwa ettaka eryo lirijja Lamba eyalituwa ye Mutaka Simbwa Busuulwa, yatuwa eka namba n'atugamba mmwe temulina ttaka wa kutereka bantu bano ababa oluusi bafunye obuzibu nga ku makubo nga babuliddwako abantu baabwe. Dennis Bugaya akulira olukiiko oluzimba alambuza Kayima Sarah Nannono Kaweesi ettaka ly'ekisaawe ssaako n'okutema evvuunike ery'okuzimba bbugwe ku kisaawe kino. Tuli bakulembeze tukulembera bukulembezi. Mawokota yeyina okuzimba bannamawokota. Bazimba batya bannamawokota? Jangu olaba omupiira ogw'essaza. Akasente bwe tufissaako akakola ki? Akazimba. Nambuziddwa ng'akayibwe bumotoka bw'amayinja 16 neebaza nnyo olukiiko olwo nti lukozi. Kayima ategeezezza ng'okuzimba ekisaawe bwe kibazibudde amaaso ku baali baagala okwezza ettaka ly'ekisaawe era nga basobodde okununula yiika ezisoba mu 7. Ekisaawe kyaffe ekya Musale Buwama kibadde kiri ku yiika nga 2 n'okutundu obugwamu, naye kati tutegeeza Obwakabaka wano ddala e Mawokota tulina ekisaawe ekigenda mu yiika 10. Bannamawokota bavumiridde ekyabakuumaddembe n'abantu abeegwanyiza ebyabwe ababadde balemesa enteekateeka ey'okukulaakulanya ekisaawe kino. Abayikiika mu nkulaakulana tetugenda kukkanya nammwe. Kino kiyamba bantu baffe muleke kitambule muggyemu endoliito zammwe ez'ebyobufuzi. Ekisaawe bwe kizimbibwa abaana baffe be bagenda okukifunamu, abazzukulu be bagenda okukiryako, naye okuteekawo ekikono enteekateeka z'essaza bannayita ziyamba. Kino kigenda okuwa abantu emirimu. Abamu tebannaba na kulya bitabo na sukulu fees n'abamu okuddayo. Kijjidde mu kiseera ekituufu abantu bwe beetaagisa okula requirements z'abaana ku ssomero. Kuba ekisaawe si kyange kya Kyobe nga omwami wa Ssaabasajja, ekisaawe si kya Kanso Bugaya nga maneja w'omupiira, ekisaawe kya bannamawokota bonna, kya bannabuwama bonna. Nsaba tukwataganire wamu kuba okwegatta geemaanyi. Wembalirira tuyinza okubanga abaana b'omu kitundu abakola wano nga basukka 10, ate ng'oggyeko abo tulina ab'obumotoka ababutipa nabo nkakasa tipa eyo buli emu ebeeramu abantu nga 2 abo bonna bazze basimba oluseke tukooya oluseke lw'ekivubuka. Waliwo ettaka eriteereddwawo abagenda okuziikibwa ebisigalira by'abafu byonna ebinaddamu okusangibwa ku kisaawe kino. Ensimbi z'okuzimba ekisaawe kino zisuubirwa okuva mu bannamawokota nga bayambibwako munnamateeka Dennis Bugaya. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.